nsoma kati currently okulaba nti waliwo president mu nsi yonna asobola okuba nga ye president ng'ate mutabani we ye muduumizi w'amagye. Nagenze okulaba Yes, mu mawulire ge tulinawo ng'ovudde ku bigambo bya Lutamaguzi byengenda okwongera kubanga akatambi ogenda kawulira kagweyo ng'ayogera ku nsonga z'omukulu General Muhoozi Kainerugaba ne kitaawe amanyiddwa nga General Yoweri Kaguta Museveni. Kakati bino bw'obitadde ebbali waliwo olutalo olwongedde okubeera nga lubalukawo wakati wa General Kayindo Tafiire, jjukira ono ye minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'omunda mu ggwanga. General Kayindo Tafiire gye buvuddeko wawulidde omukulu amanyiddwa nga Bob Njagi, omu ku bannakenya abaali bakwatibwa ne bawambibwa ne bateekebwa mu safe house emu mu ggwanga erya Uganda. Yavuddeyo n'ayogera ebigambo n'ategeeza muganda wa General Kayindo Tafiire tubadde naye mu buwambe era nga kitegeerekese nti ono bamuyita Amos. Ebisinga obungi bannayuganda babadde tebabimanyi. Wabula kigambibwa nti General Kayindo Tafiire kituufu ayina muganda we eyawambibwa era nga kitegeerekese nti General Muhoozi Kainerugaba ye yawamba muganda wa Kayindo Tafiire era nga bogenda okuwulira mu bigambo byenkuleetedde. General Kayindo Tafiire y'omu ayina okulabula kwakoze. Okulabula kuno abadde akukola eri omukulu amanyiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba era nga Kayindo Tafiire ayogedde ebigambo bingi nnyo naddala ku nsonga ezabamu ku b'ekibiina kya NUP abazze bawambibwa nga kigambibwa nti General Muhoozi Kainerugaba yalina kyamanyi ku kuwambibwa kw'abantu bano. Kyokka bibadde bikyali bwe bityo n'omukulu amanyiddwa nga Bob Njagi bwe yabadde ayogerako eri bannamawulire mu ggwanga lya Kenya nga yakasemattuka yategeezezza nti bino bituufu General Muhoozi Kainerugaba alina kyamanyi ku kuwambibwa era talina gy'alipootinga. Era n'agenda maaso n'okutegeeza muganda wa Kayindo Tafiire tubadde naye mu buwambe era alina ebigambo byayogedde byengenda okuba nga nkuwa. Tubadde tukyali awo, njagala okuwa message okulabula kuno kuvudde eri omu ku ba security eya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyiddwa nga Ongima Geoffrey abangi gwe mumanyi nga Hightower. Aliko ebigambo byayogedde awo akoze okulabula ku nsonga ez'enjawulo era ebigambo bya Hightower bye bimu ku ebyo byengenda okuwa mu mboozi eno akatambi ogenda kawulira owulira omusajja ebigambo byayogedde ebikankanyizza ensi byonna ogenda genda maaso n'okuba nga obiwulira. Bob Njagi ebigambo bye yayogedde bimaze okuba nga birabika era bimaze okuba nga bitegeerekeka nti General Kayindo Tafiire ayina muganda we gwe bayita Amos ali mabega wa mitayimbwa era ekimusibizza oba ekyamuwambisa tekinnaba kubeera nga kitegeerekeka. Ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olwaleero ayina press conference gyakoze n'abaako ebigambo byategeeza bw'abadde ayolekera jjukira olwaleero agenda mu bitundu by'Emitooma, Bushenyi ne mu district emanyiddwa nga Rubirizi akyali mu Western Uganda atalaaga. Wabula amagye gakedde kuyiika ku hotel emu yasuze mu bitundu bye yasuze nga bwe ngenda okulaga. Makutu gwa Red Zone TV webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira ndala gwatambula naffe atanaba kubanga otwegattako kirira wansi awolaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification obeerere ddala omu ku abo abasooka okumanya buli wetuba tutaddeyo ate tubeere nga tutambulira ddala ffenna ensonga nga bwe ziba zizze obeere omu ku abo abasooka okuzimanya nga bulijjo nsooka nenzigyawo akalango kano ne tuba nga tutolontoka bulungi nnyo awatali nsonga yonna etukuba ku mukono. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe ayina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekigwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Yes, njagala kutandika n'engeri His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gye babadde bamusazeeko nga bwe nkugambye nti nga bulijjo bw'atera okuba nga akola atandika ne kye bayita press conference n'agenda maaso n'okuba nga ayogerako eri bannamawulire nga tannaba kubeera nga asimbula era bw'atyo n'olunaku olwaleero embeera bw'etyo bwetandise paka bw'asimbudde okuba nga ayolekera mu bitundu eby'enjawulo gy'agenda okuba nga ate akuba campaign. Wabula bw'abadde tannaba kuba nga asimbula nga bw'omanyi abasajja b'ebyokwerinda hotelu mwe yasuze mwe baleese abasajja abawanvu n'abampi ne baba nga bagisalako era wabaddewo entiiso oba wabaddewo okutya ekirowoozebwa nti oba olyawo babadde baagala kukola kisoboka okulaba nga baddamu okukola ekyo kye baakola gye buvuddeko. Abasajja ababadde b'emikisinze mubaddemu aba UPDF mubaddemu aba Uganda Police mubaddemu ebitongole eby'enjawulo beetolodde hotel Robert Kyagulanyi Ssentamu we yasuze era embeera bweti bwebadde. Baba abasirikale bazze pulezidenti yasuze bagumbulula abantu basobole okuba nga bavaawo kuweereza amanya n'eddoboozi pasoti oyo akutte kuba zino ze bayita kakebe bagumbula abantu byabeere bagumbulula abantu babeere nga tebabeera wano tebajja pulezidenti we yasuze ezo ziraba ezo zikase piti.
ogirabe yo kasepiki bagala abantu baberenga bonna babagobyewo tuli kunjiri president yasuze bane kunjiri wetuli baba abasirikale bazze president yasuze bagumbulula abantu basobole okubanga bavaawo kuweereza amanya nedoboozi patwete oyo akutte kuba zino zebayita kakebe bagumbula abantu girabe bagumbulula abantu baberenga tebabeera wano tebajja president we yasuze ezo zirabe ezo zikase piti ogirabe eyo kase piti. Yes, embeera bwetyo bwebadde ku hotel His Excellency Robert Kyagulanyi Center mu we yasuze wabula ekigendererwa ky'abasajja bano kibadde tekinnategeerekeka eky'omukisa omulungi bavuddewo era n'agenda maaso n'okubanga ayongera maaso okutwala entambula ze ez'okulaba ng'asaggula akalulu mu bitundu ebyenjawulo mu ggwanga erya Uganda. Kakati omu ku bakuumi be amanyiddwa nga Hightower oba Ongima Geoffrey abangi bemumanyi nga Hightower aliko ebigambo byayogedde jjukira gye buvuddeko wakulaze obutambi nga kampeyini za NRM zijjuddeko abaana b'amasomero. Kakati olunaku olwaleero Hightower ono wetwogerera teri amanyi mayitirege tebakyamulaba ku kido ekya His Excellency Robert Kyagulanyi Center mu okate nga twasembayo okulaba ng'abasajja bamutadde ku lisiti y'abanoonyezebwa nti kirowoozebwa okuba oba oli awo alina wakyekukumye oba oli awo alina we yasinzidde n'akola akatambi kano kenjagala owulire wabula nga sinaba kubanga nkutwala eyo nyongera okujjukiza ku mulanga gwaffe guno nja kukusaba gwe wenna ayagala okusapootinga omukutu guno ogwa Red Zone TV tukikola mu ngeri emu oba endala gye njagala okubanga nkulaga ekyo kyolaba y'engeri gy'oyinza okujoyiningamu kye bayita community eya channel eno obeere ng'oli omu ku bammemba nga ku mukutu guno toli mugoberezi bugoberezi wabula ng'oli omu ku bannannyini mukutu oba kaŋŋambe ku bammemba ku mukutu guno oba n'ebyenjawulo by'ogenda okufuna nga bw'olaba obuntu obwo bwenkuteeredde awo ojoyininga ne bakuggyako akasente akatonotono okusinziira ku bw'ogenda okulaba awo. Sente zirimu emitendera waliwo package ey'omutwalo waliwo ey'emitwalo 4 waliwo n'ey'emitwalo 10 okusinziira ggwe ku ky'oba oyagala. Wabula bw'oyingira membership ya channel eno oba oyina vidiyo ez'enjawulo z'osobola okulaba waliwo vidiyo ze tukola nga si buli omuntu ajja kuziraba wabula gwe oba ojoyininze oba osobola okuziraba. Waliwo ebintu ebimu ebibeera ku mukutu guno by'osobola okulaba ng'omuntu tasobola kubiraba waliwo by'osobola okwakisesinga ng'ate omulala tasobola kubyakisesinga kati okikola otya njagala olaba akatambi kano bulungi nnyo ojja kgenda ku YouTube yo oteeke ekigambo Red Zone TV ogisaakinge nga bw'ogiraba awo bw'omala okusaakinga ogende ku mukutu gwennyini ojja kulaba ewali ekigambo join olabe wali ekigambo join nga bwe nkisaakolinzeeko wano nga bwe ekyo kyolaba ekigambo join okigendeko bajja kuleetera obuntu obufaanana bwe butyo waliwo silver waliwo gold waliwo ne bronze tuviira ku mutwalo mitwalo 4 n'emitwalo 10. Kakati kyonaajoyiningako ojja kuyingira mu system awo bakusaleyo akasente akatonotono kakati okusinzira ku kasente ke banaaba bakusaze ye access y'ebimu ku ebyo byenjogerako byojja okubeera ng'osobola okwakisesinga ku mukutu guno ensonga obeere ng'ate oli wanjawulo mukko okusinziira ku bagobereza aba bulijjo abagoberera omukutu guno. Kati awo tuvuddewo njagala kuwa bigambo ebya Ongima Geoffrey abangi gwe mumanyi nga Hightower aliko obubaka bwe yaweerezza General Yoweri Kaguta Museveni n'abali mu gavumenti ya NRM oluvannyuma lw'ebyo ebyalabikidde mu bitundu by'embaale. Wuliriza. Muli mutya bannayuganda batumiddeko buli omu gyali sijja kugamba nti mugyebale kubanga mugikolera mu bugubi lwaki mbangi beebaza mukimanyi bulungi nnyo tulwana okuggyako Museveni era tetunnalekeraawo yadde nga waliwo embeera y'okutiisatiisa okuwamba abantu n'okusiba baganda baffe oba bannayuganda abali mu kulwana omujjako. Twayingira n'olutalo luno nga tukimanyi nti tulwanyisa digiteeta tulwanyisa omuntu atakkiriziganya na nkola ya demokulasiya ng'ate naye yagenda mu nsiko okulwanyisa Obote ye bwe yayogerako ebikyamu era ebikyafu ng'agamba era Obote talina demokulasi ye agenza alwanyisa Obote kuleeta demokulasi. Mulabe bulungi nnyo nga Museveni agenda akuŋŋaanya abaana b'amasomero n'abayiwa kulaaleze kubanga abantu bamukooye ate naye mwennyini akooyoggula abantu batwalanga kulaale kuba spendinga ssente mpitirivu nnyo ez'omuyiwa omusolo okusomba abantu.
kati kyebasazeewo bagenda ku ssomero mu disitulikiti gye bagenda okukuba laale ne balagira Lwampaka abasomesa ne bagoba abaana ne beedimasita nga babatwala ku bisaawe Museveni gy'abakubye laale. Bwe batuusa abaana b'abendi ku ziraale ezo basiba zi barricades ne zeetooloola ekisaawe, amagye ne geetooloola barricades ezo. Abaana enjala n'etuuka baluma nga tebalidde basiibyawo tebabawadde kyakulya Lwampaka nga bali mu buwambe. Gwenno Munnayuganda alina obwongo era ng'olowooza we batuukidde obwambe omwana w'essomero ne bamutwala ku laale Lwampaka era nga tokkiriza nti naawe oli muwambe. Lwaki temukkiriza nti muli bawambe? Museveni bakadogo be watwala mu magye okulwana nabo eweewe baliwa? Kubanga ku line-up ekusaavinga awo bano abakwatira ambuleera, bano abakugulira, abakuvuga mu mmotoka, abo abakuddukirako ebbali, abakukuuma aba SFC, tekuli kadogo n'ogu kubalwana ne Museveni. Essaawa zino abakulu b'amasomero bakutta abaana bammwe babayiridde Museveni ku bisaawe. Museveni abantu tebakyakwagala. Kati okwamba abaana baabwe n'obayiwa ku bisaawe gy'okubye laale. Ekirala, Bannayuganda, ekintu ky'okuba nti batusiba batuwamba tekigezanga ne kibajja ku mulamwa, kubanga tukimanyi bulungi nnyo. Nze nayingira olutalo luno nga nkimanyi nnwanyisa muyeekera. Kati gw'osuubira mu nze mu mutima gwange ndiki? Kubanga gw'omwanyisa mubbi, mutemu, muyeekera. Nze ndiki? Ndi mulwanirizi wa ddembe, ndi mulwanirizi wa nsi yange, n'okusinga ye bw'asuubira nti yagirwanirira. Era sigenda kulekera awo yadde nga bannange bali mu makomera. Golowooza bwe bampamba bodaboda ezitta abantu, ezitomera abantu, emmotoka ezitomera ezifuna akisidenti, abantu abo abafuna obubenje olw'okuba nti gavumenti tefaayo, ne mu malwaliro gye babatwala awatali ddagala bigenda kuba biweddewo nga nze bampambye. Kati we basibye Olivia Mulago teri bali ku seminti, oba bwe basibye Olivia teri baana bafa nga tebannatuuka olw'ensonga mu malwaliro teri ddagala. Kitegeeza embeera ekunyigiriza esigala egenda mu maaso. Temulowooza nti kikoma kuffe, kubanga Uganda nze njirimu ngenda givaamu ng'obudde bwange butuuse. Bw'aba jjajja wange ne jjajja wa jjajja wange n'abo abaasookawo nga sinnabaawo baavaawo, gwe alowooza nti tebikwatako togenda vaawo. Ezo poloti z'olwana ogule, kubanga muli eyo mu bizimbe muwuza ffe tetuli mu politics tebitukwatako. Yes, ezo sente z'olwana okole, olina garanti nti obwana bw'ogenda olekawo bugenda kubeerawo nga bweyagala ku ttaka ly'oguze nga buli lunaku basenda amataka. Lwaki olowooza nti kikoma ku nze? Ekiri mu kundya bwe kinaakutuukako ku mulyango gwo kigenda kukulya bubi nnyo, so nga ate nze kigenda kundya nga nkirwanyisa. Lwaki olowooza nti byange nzekka? Lwaki mulowooza nti mmwe tebibakwatako kubanga muli mu zaakeedi? Ng'ezaakeedi z'abo abasajja muzisasula mu ddoola. Uganda currency y'eddoola eya Uganda tukozesa ddoola oba tukozesa Ugandan shillings. Lwaki osasuza ekizimbe mu ddoola? Time yeeno golowooza olaba bakusasuza ekizimbe mu ddoola essaawa zino mu kibuga wakati, any time from now ogenda kusasula rent w'omuzigo gw'osulamu, oba gwa mitwalo 5 oba gwa mitwalo 10 oba gwa mitwalo 2 mu ddoola, ng'olina okugenda wali e Kampala ozivungise oziwe Land Road. Bwe mutalwana kati mukirize mugaane
ekituufu mukimanyi muzuukuke fe tugenda kumala kukola Museveni bye yakola okutwegattako kuba Museveni yattanga abazadde b'abaana eruweero n'ayingiza abaana mu magye balwanyisa Obote kyekimu kye yakoze oba kyali mu kukola abazadde mumuzize kati akwata obwana bwammwe obw'amasomero n'abutwala ku laaleze tali mwegenda tuuka Museveni akwata abaana bammwe ng'abajja mu masomero abayingize mu magye lwampaka ng'awamba bawambe nkiddemu Museveni agenda yoolanga abaana bammwe ku masomero abatwale mu magye kuba bwaba abatwala ku laaleze lwampaka ne basiba barricades abaana ne babeera mu kasaawe ng'enjala ebaluma olunaku lulamba essaawa yonna agenda kukwata abaana bammwe abayingize mu magye abakozesa ebikolobero eby'obutujju ng'alaga oba olyawo nti ab'opposition be bali mu kukola ebikolwa eby'obutujju ate abaana bammwe mwegendereze era mulabire wala oba munfuna olutalo terukoma kunze naawe mwennyininyini nkugambye ekiri mukumbya ekiri mukungoba tayimu bwenaatuuka gwe tekigenda kumala kulinda kuvaayo olwanenga bwenwana kigenda kukwata ng'oli ku buliri bwe weebase kikwata akagere kikuwalule kikutwale naye yonna gye kinaakutwala tojja kwagalayo ntambuze vidiyo. Yes, oyo ye Ongima Geoffrey abangi gwe mumanyi nga High Tower wabula omukulu ono mukuumi bukuumi owa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu y'omu ku ba security wabula musajja wamaanyi nnyo jjukira mu kalulu k'Ekawempe yone yalabwako nga yakubwa abasajja b'ebyokwerinda ne bamukutula okugulu wabula ne lwe bamukutula okugulu era yasigala ali solid yayogera ebigambo bingi nnyo ebyo nabyo ndowooza mbikuwe nga sinaba kubanga ngenda ku bigambo bya Luttamaguzi n'okutuuka ku nsonga za General Kayindo Tafiire byonna nga bw'ogenda okuba ng'obiraba tubeere ng'ate tutambula ensonga zino mpanvu nnyo era akatambi kano njagala okasheyalinga eggwe atasobola kusheyalinga vidiyo giwe ekigalo kubanga bulijjo ntera okukutegeeza nti gy'okoma okulayikinga vidiyo oba ogiyambyeko ogenda mu maaso n'okuba nga etambula ate ensonga ne ziba nga zituuka awo wetwandizaagadde zibeere nga zituuka. High Tower olunaku lwe bamukutula okugulu yayogera ebigambo ensiru yasooka okutegeera nti omusajja ono si mukuumi bukuumi wabula mwogezi kubanga bajjeeyo amagye ge basinga okwesiga yejjaati anti-terrorism unity bagijirayo gwayo Kyakasooli bagijirayo gwe owa booda bagijirayo gwe omukazi ateeka obuntu kunoza ni bypass olw'okuba Museveni ayitawo ne bakuwengayo Kyakasooli mukazi wattu eno ensi yaffe ne bw'oba teyinayo bagenda kukuziika ng'oliziikibwa mulimbo era sula ogenda ziikibwa mulimbo Uganda tebajja kutwala mulimbo ye Tanzania kubanga toli mu Tanzania oli munne Uganda kuna kugulu wekumenye muyizolowooza lya kinyaanye nze siriwa acrobatics bamenye okugulu benkubye nsenna naye ng'ensonga kujja wano just kwogera n'abantu era nga bwe tuzze kibadde kyetaagisa okumenya owajja ati gwe akutta emmundu nze gye mpeera omusolo wetaagisa okumenya nze siri mulabewo pulezidenti waffe si mulabe abantu baba basazeewo okulonda Nalukoola lwaki ebyobufuzi mwabiteekawo mulangirire Museveni langirira nti oli kabaka langirira nti oli kabaka Museveni langirira nti oli kabaka naye bw'oba omanyi nti oli wa byobufuzi leka ebyobufuzi bitambule era biramule lwaki oyagala okutulamulira tamudduka people power our power NUP bano abasajja batuta temudduka people power basebo ne banyabo temudduka. Yes, olwo lwe lunaku
ab'ebyokwerinda lwe baali bagezaako okuyimiriza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okugenda e Kawempe ku kampeyiningirako Erias Lwimbazi Nalukola ekyaliwo kyekyo. Kakati Ongima Geoffrey oba Haitawa yayogera ebigambo ebikankana nga ne bwe twogera olunaku olwaleero oba olyawo bigambibwa okuba nti bye bikyavuddeko obuzibu n'abasajja okumutya nga bagamba nti omusajja ono tuyinza kumukola tutya, omusajja ono ng'amaanyi mangi nnyo. Kakati we twogerera ayisizaawo obubaka obugenda mu maaso n'okubanga bulabula abakulu bano ku nsonga ezo zennyini ze nkutegeezeza ko gwampuliriza. Oli ku mukutu gwa Red Zone TV bw'oba tonaba kubanga osubscribinga kikole nga bulijjo okkirire wansi w'olaba ekigambo subscribe okikwateko okwate kade aka notification kakuyambira ddala okubeera omu ku abo abasooka okumanya buli we tunaabanga tutaddeyo ensonga yonna. Kakati ensonga za General Kayindo Tafiire sinnazikuwaako wabula nazo ngenda zikuwa, ogenda kuwulira ekimutuuseeko, ogenda kuwulira ekituuse ku muganda we era aliko ne byayogedde ebikankana ebyayogeddwa ebigambo mu kumannakenya yawambibwa. Kakati General Kayindo Tafiire azenga ayogera ku bantu abawambibwa bannayuganda bangi nga beebuuza ddala General Kayindo Tafiire lwaki ayogera. Waliwo akatambika ennakuwa wano ku bigambo bya General Kayindo Tafiire bye yayogera. Abantu abasinga obungi ne bagamba nti Kayindo Tafiire alabika alina kyabala. Bino birabika si bituufu, naye bwe twogerera amawulire gatandise okubanga gavaayo mpola mpola nti waliwo muganda we amanyiddwa nga Amos eyawambibwa. Eyo ngenda biku ogenda kuwulira, wabula nga kigambibwa nti General Muhoozi Kainerugaba alabika amaanyi g'alina gankomeredde, talina gya ripootinga, talina amuwabula, talina gwawuliriza ebigambo ebyo. Era ne Luttamaguzi wano we yasinzidde ke katambike nkuleetedde ng'agamba ye yakola research okwetoolola ensi yonna, talabangako First Son nga ye mutabani w'omukulembeze, ye mutabani wa president, kyokka ate nga yaduumira amagye asoose kukiraba mu Uganda. Badde nsoma kati current okulaba nti waliwo president mu nsi yonna asobola okuba nga ye president ng'ate mutabani we ye muduumizi w'amagye. Nagenze okulaba nga tekiriiwo. Bino byonna baali bikoze naye nga tebapanikinga. Nga kati bw'olaba abaana ba NUP bonna be bajjuzza makomera ne baleetaleeta ebiboozi bye tuyita diversion. Nuupu yanzibya akalulu ate ali mu buyinza byakalu abavubuka bona civilian youth of NUP bonna babawamba enkya negwe bateeka mukomera bwe bateeka obunanka bw'essasi maka gaabwe n'obwambalo yamba. They think everyone is a fool. Kati twali badde tugaba mukulu Muhoozi ffe twakimugamba kuba babatenda boogerako batemu nnyo ate bazibu nnyo. Twakimugamba nti asobola okuloota nga pulezidenti w'amaka ge waabwe wa famire yaabwe, pulezidenti w'ekyalo kyekwafa naye kyatasobola kulootangako kuba pulezidenti wa Uganda. Eno Uganda ndalamukko ku y'ekinaana gye baawuddiisa abeeruweero kati bagabira obusooda n'obuceere ng'omukulu akomyewo okubajjukira. Eno Uganda ndalamu ogenda kusanga civilian naye nga mutrainingemukko kusinga mu magye. Omusange naawe omufiiringe kati bwenda bennaku zimufiiringa bafuutu soja abatalina mundu noza musirikale ng'awamba fuutu soja n'amuteekako ebinaakanaaka. Kiri munda nkugambe kifumba mutuku. Kifumba mutuku tokibuuzo. Olaba omukka guteta ate obuuza ki ekiriwo. Kiri munda kifumba mutuku. Omukulu ekisooka emyaka bagambye awezezza 8 si 8. Era kizibu nnyo okusanga minisita wa mugamba nti gundi tosobola. Bonna bali igwe ne gw'osuubira nti this person can come n'amugamba nti Mr. This is a sovereign state of Uganda. Teekateeka eng'endayo. Oyinza okweraba nti oli wa kitalo nnyo kubanga otadde buli kika kya mundu kyonna okikola kikwetooloola. Olina ne ba psychophants abakwetula. Kakati ne General Muhoozi abadde ne ba psychophants ababadde bamugwera. Sooka n'aba ne psychophant we bamuyita Balamu Balugahale. Kati minisita yali ategeka bivvulu n'avaayo mu bivvulu n'agamba ono yasaana okuba president. Among n'abantu bano they are not serious for. Yes, bigambo bya Luttamaguzi. Kakati ku nsonga eno yennyini omukulu ono kirabika ebintu biyinza okuba nga bijja kutambula oba bijja kusajjuka biveewo awo tubadde tubirowooleza we tubadde tubirabira. Olunaku olwajjo omukulu oyo gula bamuyita Bob Njagi y'omu ku bannakenya bano ababiri ye ne munne okuli Bob Njagi yennyini oyo n'oli gwali naye gwe bayita Nicholas oyo be baawambibwa we baali bazze okukampeyiningirako His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne babuuzibwawo. Kakati bwe yabadde akomyewo jjukira baabatadde agonnaga kuwadde ayina bye yannyonnyodde n'ategeeza kwati nno yabadde ku TV emu kwezi ez'amaanyi mu ggwanga lya Kenya. Baayogedde ebigambo bingi nnyo, bannyonnyodde ebintu bingi nnyo by'obadde tomanyi mu ggwanga erya Uganda. Yavuddeyo n'ategeeza nti ekyamazima
abasajja bawambira ddala mu ggwanga lya Uganda era n'ebyama bwe byaviiriddeyo nti muganda wa minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'omunda mu ggwanga General Kayindo Tafiire muganda bwe tubadde naye mu buwambe era ye yamusabye ebigambo bino abitegeeza ensi bannayuganda bangi babadde tebamanyi kyokka nga ne Kayindo Tafiire yennyini yayogerako emabega kaawo wabula abasinga obungi nga nange mwendi tetwasooka kitwala nnyo nga nsonga wabula wuliriza ebigambo by'omusajja ono we Kayindo Tafiire ng'akakasa nti muganda we gwe bayita Amos ekituufu tamanyiddwako mayitire. We have the brother to the Internal Affairs Minister, the brother, his own brother, the Minister for Internal Affairs, Mutafiri. He's looking for his brother. He was my bedmate. His brother has been in the same place for 4 months. The family doesn't know where he is. They think he's dead. I left him in the cell and he asked me, Bob, he asked me to talk to you to make sure the message gets to the president, because the president is not aware about some of these things. It is the son, Muhozi, who is undertaking these crimes against humanity. They have been undertaken at the Special Forces Command Center in Serakasenyi. That is a training ground for the presidential security team. And they call themselves next to none because they are next to none. They don't take command from any other, either the judiciary, whether it's parliament, whether it's the executive. So this is an armed militia that is operating under the General Muhozi. And there are so many Ugandans. I left there over 150 of them in custody. People who are serving, who have been kept without going through any court process. They have been detained, some of them up to a year. That is what is calling the fridge, if you want to know what the fridge is. So there are some people who are actually in the freezer, not in the fridge. And as a human rights issue, these people have no cases. Most of them, they've been kept there for political reasons. And we have to come in now as human rights defenders and also say that we should not associate ourselves with such oppressive regimes, starting with Tanzania. Yes, omukulu oyo yabadde ategeeza nti muganda wa General Kayindo Tafiire tubadde naye mu buwambe, tubadde naye mu busibe. Ebigambo ebyo yabyogedde oluvannyuma lw'okuba nti yabadde yakava emabega w'emitayimbwa. Wabula bannayuganda abasinga bungi abadde bagoberera ensonga nkakasa nga tubadde tetumanyi kintu kino. Abamu ku mmwe ababadde bakimanyi nkakasa mwawulira ku bigambo General Kayindo Tafiire yennyini bye yagezaako okugenda maaso n'okuba nga ategeeza. Omukulu Bob Njagi tannayogera. General Kayindo Tafiire yali yakyogerako emabega. Era oluvannyuma lw'okwogera ayina n'okulabula kwe yakola nga bw'ogenda okuwulira mu katambi. General Kayindo Tafiire wano yali ategeeza ensi okubulawo kwa muganda we amanyiddwa nga Amosi, era yogerako mu ngeri ya mpolampola. Abasinga obungi tetwasooka kukitwala nga nsonga. General Kayindo Tafiire abamu nga tulowooza engeri gy'ali minisita mu gavumenti y'emu eya General Yoweri Kaguta Museveni nga mutabani we yagenda maaso n'okukola bino. General Kayindo Tafiire statement gye yakola teyasooka kutwalibwa nga nsonga kubanga yali yakyogerako dda n'ategeeza ku nsonga za Amos. Wuliriza. Recently, I've heard of episodes of people being, so has been arrested. They are very good. 6 months, this person has not been brought to court. So has disappeared. Like now, recently, yesterday, today, somebody called me from Malala and said a gentleman called Wangomani, Amos Wangomani. A big cat, one of these middle cadres who fights from 70 to the day, he's been arrested. Amos Wangomani from Malala, just a simple businessman. He was arrested, he's disappeared for 3 weeks. His family went to court. First time he was not produced. Second time he was not produced. Yesterday they went to court. You know what the authorities told us? They said, we don't know where the man is. Wait a minute. When people of my size, height and weight disappear without trace, that's it. How can a man big as I am disappear without trace? Because this fellow called me in the morning and said if he's been killed, at least give us the body tomorrow.
Yes, lolo lunaku Kayindo Tafiire lwe yayogera ku muganda we gwe bayita Amos kakati ensi yakakitegeera nti omusajja yali mutuufu. Kyokka ku lunaku olwo alina ebigambo era byagenda maaso n'okubanga ayogera ku nsonga ez'enjawulo. Era njagala nkuwe ebigambo bya General Kayindo Tafiire mu ngeri za mirundi gya njawulo. Kayindo Tafiire yayogera ku kuwamba, yayogera ku kubuzaawo abantu. Era ebigambo binazzenga abyogera abantu abasinga obungi nga beebuuza Kayindo Tafiire obulumi buvaawa. Ddala omusajja ono ng'abantu bano bakola nabo be banne obulumi bwayina buvaawa. Kayindo Tafiire atandika atya okwogera ebiruma abantu, ekintu ekibadde tekikkirizika, ekintu ekibadde tekitegerekeka wa gye kiva. Kayindo Tafiire azzenga ayogera ebigambo ebifaanana bwe biti ebibadde nga byewuunyisa bannayuganda, kumbe bulijjo muganda we muwambe. I called the IGP and I told him that under no circumstances should a Ugandan be executed or killed when he is in handcuffs or unarmed. I regret what you said, that Ugandans were gunned down on mere suspicion. This is contrary to my policy directive, and I've called for a report of the incident. And those responsible will be held to account in accordance with the laws of Uganda. Secondly, it's unfortunate that the police should interfere with the activities of a member of parliament duly elected. That's what the job of the police. Stopping a member of parliament from addressing his or her constituents is the job of the constituents who elected him or her in the first place. A member of parliament does not have to ask for permission to carry out his or her activities in their jurisdiction. So, at a certain stage, I will ask the Inspector General of Police to explain what happened. This is contrary to our directives, both the President and myself. We don't condone this. We won't tolerate it. I thank you. Yes, General Kayindo Tafiire bwatyo bwazzenga ayogera ku bintu ebiruma abantu mu ggwanga lya Uganda. Era mujjukira n'olunaku Eddie Mutwero yawambibwa. General Kayindo Tafiire aliko ebigambo bye yayogera, ebyo nabyo nja kubikuwa gye bujjako. Wabula nga sinnakuwa ebyo, ngenda kusooka nkuwe ebigambo bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bye yayogera ku Muhoozi Kainerugaba. Abasinga obungi babitwala nga bwe babitwala, akatambi ako ngenda kakuwa eno gye bayita Red Zone TV. Ensonga tetuzoogerako bwogezi, wabula tuzikutuusizaawo n'obutambi n'ogenda maaso n'okubanga olaba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aliko ebigambo bye yayogera, nabyo ngenda kubeera nga mbikuwa, wabula nga sinnakutwala sayidi eyo. Njagala nsooke nkuwe ono minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga amanyiddwa nga General Kayindo Tafiire okulabula kwe yakola. Era ebigambo bye yayogera ku olwo olunaku lwennyini we yali akomplaininga ku kubulawo kwa Amos muganda we, akomplaininga eri abo ebyokwerinda era n'akola n'okulabula. Akatambi kano njagala okalabe bulungi nnyo, then oluvannyuma nkuleetera ebigambo bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era naye bye yayogera ku mukulu amanyiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba. Ebigambo bya President nga sinnabikuwa, kansooke nkuwa akatambi kano ak'Otafiire okamaleyo bulungi nnyo, then oluvannyuma nkuwa ebigambo bya President tubeere nga ate tuluyita olunaku ensonga tuddemu okuwuliziganya mu mawulire agaddako. Wuliriza bino nkomewo n'akatambi President. Don't, it's our job to repair you. And whether you hurt us or don't, it's your job to rehabilitate us. So, why do we have to get to that stage when we can stop it before it happens? Disagreement is not the problem. Making mistakes is not the problem. The problem is when you can't repair the damage you've done, or to prevent the damage you're about to do. In my military training, they told me, my instructors told me, the greatest generals are those who win wars without shooting a bullet. Those who win wars without shooting a bullet. Talk of bullets. You see wars in the world. Have you ever heard of the phenomenon of the military-industrial complex? The phenomenon of military-industrial complex.
Weapons are commodities. And they are made in factories. And those commodities have to be consumed. When they are not consumed, the factories close down and people get unemployed. So how do you consume weapons? How do you consume weapons? You create wars. They create wars. We buy their weapons. We kill each other. Their industries go on. Here we go back begging. Do we manufacture BM in Uganda? No, but we deploy it. Do we make tanks? I'm told Mujira is trying to make some in Ruweru, but we deploy them. Do we make aircrafts? No, we deploy them. So does Rwanda, so does Congo, so does Burundi. And we are consuming all these warcrafts from people who make them, and we pay for that equipment. Chiriowa. And we paying Amin's debts for weapons he bought to kill us. Amin went and bought weapons, used them against us. And we, the survivors, are paying. So, Ghana, whatever you use against us or whatever we use against you, when we win, we shall pay. When you win, you will pay. So, the medicine is, let's not fight. Yeah, let's not fight. Let's tell us how to get back on track. Yeah. Tell us how to get back on track. Chego and I, we should also listen to them. That's the best way we shall get back on track. And then we shall all prosper. Then you will not have reason to bury me when you've killed me, when I can't fight anymore. I'm not going to fight with a gun now, but I still have my head. You know, one day, the late Pecos met General Kashaka, and in their discussion, Kashaka told General Pecos that 2 heads are better than one. Then Pecos said, yeah, 2 heads are better than one, except when the second one is yours. So let's put our 2 heads. Let's put our 2 heads. Tell us where we're going wrong. Let's also feel. In Kiswahili say kuhisi. Kuhisi. Let's feel your pain. Let's get to understand each other. Let's not get excited. Like Noop says, for us we are not going to be part of this thing of yours, iPod. But if you are not part of iPod, how shall we know when you are hungry? But I'm suffering from hunger. The man in the kitchen does not know you are hungry. How does he feed you? What you do is come to iPod, grab the Sudeledo and say, don't serve this one, you also give me. When you've given me soup without bread, I say, I also want bread. How come you are giving Rukwago meat and chicken? Say, treat us fairly. But if you are outside, nobody will listen to you. And this goes for all episodes in political struggle, including the struggle of Besigye. That Besigye should be tried in a court, condemned or absorbed, is a right. It's a right. So, why not you? The department falls under you. DPP is under Chiwanuka. Yeah. Honestly, keeping a man in jail for 8 months, and you say he's guilty, you've not told us what it is. Tell us. Yes, I know he could be guilty as hell, but for as long as we don't know what he has done or not done, for us as laymen, in the court of public opinion, he's innocent. In the court of public opinion, he's innocent until you present him before us and you tell us what he has done. And all the others. No citizen should be incarcerated without fair trial. I've told you this. You may hate me, you may like it. That's up to you.
far as I'm concerned, nothing lost, nothing gained. Bye-bye. Yes, ebyo bye bimu ku bigambo ebizenga byogerebwa omukulu amanyiddwa nga Major General Kayindo Tafire, Minister avunaanyizibwa ku nsonga ez'omunda mu ggwanga, Minister of Internal Affairs. Bannayuganda bangi babadde nga beebuuza omusajja ono obusungu abujjawa, omusajja ono lwaki ayogera ku biruma abantu, lwaki asitandinga n'abantu, ekintu ekibadde nga tekitegeerekese oba ekintu ekibadde nga tekitegeerekeka wa gye kiva. Kakati abasinga obungi ndowooza mukitegedde nti General Kayindo Tafire ayina obulumi oluvannyuma lw'okuba nti muganda we yawambibwa mu ngeri ezitategeerekeka. Kakati oluvannyuma lw'okuwambibwa kwa muganda we kiteeberezebwa okubeera nti kino tulaba kyakuwamba, naye omusajja walayika wandibanga waliwo ebirala ebiri emabega w'ekyo byetuyinza okuba nti tunaba kubanga tumanyi obudde buno wabula nga tujja kubimanya. Kakati njagala kuwa ebigambo ebya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bye yayogera ku mukulu amanyiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba n'ensonga ez'enjawulo ezizze zibeerawo. Jjukira okuwamba tetukutandise kati. Okuwamba tekutandikidde ku muganda wa General Kayindo Tafire. Okuwamba bannayuganda kibaddenga webbanga lyonna, era tubaddenga tukulaga obutambi wano oba obulabe ennyo obaddengamu okuwamba nga niwe twogerera kati nga tuli mu kalulu. Ebikolobero ebigenda mu maaso bibadde bikyalabwako ne wakati mu kalulu. Tiimu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gya campaigninga nayo tiimu yonna kumpi ekwatiddwa eweddewo. Ebibuuzo bingi nnyo ku nsonga eno era nabyo ngenda bikulagako katono nnyo tubeere nga tugenda mu bigambo bya President bye yayogera gye buvuddeko. Yes, kati abo boolabye tiimu eya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'abadde atambula nayo mu kalulu. Abamu nga ba foot soldiers bakuumi be, abamu nga bantu be, abamu nga ba campaign managers, abalala nga bavunaanyizibwa ku bintu eby'enjawulo mu campaigning ze z'abadde atambulamu. Kakati abo baakwatibwa oba mu bufunze baawambibwa, baabateekako emisango egy'okuba nti waliwo poliisi we yafulumya ekiwandiiko nti abamu babba mu bitundu ebyenjawulo, abamu babakwatira Mbalala, abalala babakwatira Mubende, abalala babakwatira mu bifo ebitanategeerekeka, era bangi bakyali mabega wa Mitayimbwa. Waliwo n'abasatu ebayongeddeyo e Mubende, saidi z'e Mubende nkakasa baba badde ogoberera amawulire ago nagakuwadde olunaku lwajjo nga baasibwa mbo babba mu bitundu eby'e Mubende ne Kakumiro. President bwe yali agenzeeyo. Kyokka era waliwo abalala 9 mu bitundu by'erira nga nabo baddiziddwayo mbu ababeeyimirira baabuze era nga nabo baakwatibwa. Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yali eyo mu Northern Uganda waliwo abaakwatibwa Embalala okuli Olivia Lutaya n'abalala babalese ne mu kkooti ne babasibako emisango egy'enjawulo. Kakati we twogerera nga General Kayindo Tafire azenga ayogera ku bikolwa General Muhoozi Kainerugaba byagenda maaso n'okukola ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yamutabukirako kko era yayogera dda ku bintu bino. Akatambi kano kengenda okuwa yabyogera oluvannyuma lw'ezo tweets General Muhoozi ze yagendanga maaso n'okukola. Robert Kyagulanyi Ssentamu yazaanukulako kko olumu era ng'ayogera ebigambo bino. Biwulirize tubeere nga tweyongerayo. Akoze ebikolobero ebigadde ebyawokote n'amiini n'abisukka n'obisukka. Okay, webale kwekumira kwe NUP Television. Program ensikuluguzi amanya nze Kabuye Josephat. Principal akubiriza bana NUP okwesimbawo kuba tewali budde kano kekadde ak'okweteekateeka okubeera nga tufungiza. Addiddemu muganda waffe Sanya Muhamudini agamba nti amanyi kyayitamu era tetuteekeddwa kubeera nga tumuteeka ku ddobo kuba ensonga ze yayitamu azimanyi bulungi. President Museveni mukalu kabiri yabiri mukaga taze okubalaga nti saawa zino wanwe muli kati wafanananga nkaaga mweri wafanananga nkaaga mukaaga wafanananga nsanvu mugumu obanga nsanvu mwenda wafanananga kinana mukaaga wanwe muli kati walinga 96 walinga 2001 2006 2011 2016 ne 2021 kati wetuli saawa zino tuli mu 2025.
wabulayo emyezi 12 n'ennaku 5 okutuuka kalulu ku lunaku lwa kalulu wabulayo ennaku 3 mu meka 8 okutuuka ku lunaku olwo. Kitegeeza nti guno omwaka njagala mugutunire nga opportunity. Bwe baali batuyigiriza batugambanga nti chance is an accident that finds a prepared mind. Kati saawa zino muyina omukisa naye nga buli lunaku oluyitawo omukisa ogwo kugenda kwekendereza kuba mugenda musemberera target eri. Singa guno omwaka mugulabanga bwengulaba bannange tuba tugenda kufuna ebyakabi. Kuba muguno omwaka byonna ebigenda mu maaso mu kalulu bikolebwa mwaka guno. Byonna biteekebwa mwaka guno. N'olwensonga eyo njagala okubategeeza baganda bange nti guno omwaka mulalamu. Guno omwaka musobola okugufuula kyemwagala okufuula. Guno omwaka gusobola okujjukirwa. 26 si agenda okujjukirwa, guno 25 yagenda okujjukirwa. N'olwensonga eyo njagala okubakunga baganda bange mwenna mukozese opportunity eno, mukozese omukisa guno. Kubanga nakibagambako nga tuyingira mu kalulu ka 2021 nabagamba kisinga tetukola kye tulina kukola, singa bati tetwakola kye tulina kukola, naye singa Museveni ageza n'atusimatuka naddamu natufuga emyaka 5, emyaka 5 tekitegeeza okubeera bwezi na pulezidenti mulala. Kitegeeza kudda mabega emyaka tegisinga mu 5. So tulina okukola buli kye tusobola so that bwe tusucceedinga bwe tumalako tujja kwebaza Katonda. Naye still ne bwe tulemererwa tetusobola kwejjusa nti tetwakola kyonna kye twabisobola kukola, ate nga tetusobola kulemererwa. Tetusobola bwe tubaddewewaddeyo. Mbagamba bulijjo nti bano abantu batutya nnyo okusinga bwe tubatya. Batutya nnyo, batuloota n'otuloota gwoba wakana. Kale Museveni ye mugezi muko n'emyaka gimuyamba n'agamba naye gwe genda ku Twitter olabe mutabani we olyoka omanyi bwe tubasuza. So mubeera gumu kubanga be mutya ate bo babatya nnyo. Nkomawo ku mwaka guno baganda bange, omwaka guno mukulu nnyo kuba bw'okkiriza Museveni okubafuga emyaka emirala 5 olede ekibadde emyaka 4 naye damage Museveni gyatukozeeko mu myaka gino gyokka eyinza okutwala emyaka emirala 10 nga tumaze omujjako emyaka emirala 10 okutereeza. Mbagambye bukyanga Museveni abba buwanguzi bwaffe nga 14 January 2021 buli lunaku, si buli mwezi si buli wiiki naye buli lunaku babba biliyoni 27 ku sente zammwe abawi b'omusolo. Ate nga bino ebibalo biva mu ofisi ya IGG, omukozi waabwe ayinza n'okuba azikendeezaako aleme kulabisa nnyo. 27 billion is what they steal from you. Omugate buli mwaka tufiirwa trillioni 10. Trillioni 10 ze billioni meka? Billioni mutwalo gumu, right? Ezo ze tufiirwa buli mwaka. Kitegeeza mu myaka 5 Museveni watufugira emyaka 5 tugenda kuba tufiiriddwa trillioni 50. Kati trillioni 50 okukibreakingira down, njagala otunulire eddwaliro ery'Ekawempe ddene nnyo lyamaanyi nnyo, bakozesa biliyoni 42 okulizimba. Eddwaliro ery'Ekiruddu babajje Karamojja ne babajje Wafegomba ne babajje Masaka lyatwala biliyoni 37 okuzimba. Kitegeeza kyekyo tikumpi Museveni buli nnaku 10 aba ayagala kumalawo ddwaliro Ddamba.
mukitegero bakyenjogerako baganda bange ku sente ze babba bw'oba obaziridde ate nga ne sente ezo bw'obagamba kirundu basipendinga 32 billion okulizimba baba bazongeddemu nozongeramu naye kale tugendereku ezo bw'obala sente ze bakozesa n'obala district 12 ze tulina mu Uganda nti buli district tugiteekemu eddwaliro lya kirundu osobola okukozesa just sente ze babba mwaka gumu nga teziweddeewo n'ozimba eddwaliro lya kirundu mu buli district amalwaliro 142 ne wasigalawo kubanga kitwala trillion 6 n'obutundutundu 6.1 trillion okuzimba amalwaliro ago mu Uganda yonna ne wasigalawo trillion kumpinya ezo za mwaka guki naye bo bazibba bubbi ate abazibba bakuumibwa mundu bwemuvayo kwekalakasa abaana abato bavayo kwekalakasa nga babakuba enigo abalala babasibye abalala babawa basirikale babwe nga babalya ebisiyaga nga bwe muzimulaba eyo ye Uganda gye tulimu basebo ne banyalu kuba akafaananyi sente ezo zisobola kukola kyenkana ki mu sekita y'ebyenjigiriza mu sekita y'ebyobulimi mu nguudo zaffe n'ebirala bifaanana bwe bityo so njagala mmanye baganda bange nti buli lunaku Museveni lwamala nga tufuga atuuse emalinga ennaku nyingi nnyo bino mbyogerako kubanga tulina opportunity olunaku lwaleero tulina opportunity okubikyusa naye mulina okumanya kike mwagala okukyusa si just kufuna bufunyi bukulembeze naye n'okutereza ensi yaffe esesembuse eweddewo mulaba obwana mwe ne mulaba bayaye baku street kakube kako kabye esimu naye ekizibu kivaawa ku baana bonna abatandika P1 batandise P1 olwaleero tebawera 50%, tebawera 40%, bali wansi wa 35%. nti abaana 10 abatandise P1 olunaku lwaleero tebawera 3 mu 5 batuuka mu P7, si senior 1 batuuka mu P7. Minisitule y'ebyenjigiriza ekulaga nti abaana akakadde kamu mu emitwalo 8 be batandika P1 buli mwaka, naye akakadde kamu n'emitwalo 2 okutuuka mu P7 baba abivaako dda. Abaffe abo balagawa bagenda kufuuka ki? Abafuga tebafaayo oba oyo mwana afuuse mubbi oba afuuse musazi wansawo oba afuuse mukubi wa butayimbwa, tebibakwatako kubanga bo bali bulungi. Museveni yakulembera eggwanga, yafuga eggwanga, mukazi we eminisita w'ebyenjigiriza, naye bo balaba ekyokuddamu okutereza eyo embeera kuzimba amakomera amalala nga mangi nnyo nakuwa zirayisinsi ab'enganda zaabwe okusindika abaana baffe mu buddu. Si ebuddu eri mu buddu mu nsi z'abawalabu. So awo bwe tuli baganda bange, njagadde nnyo bino ebintu byogereko kuba bingi sijja kudda ku sente ze baspendinga ewa Museveni ezikulukiriza mu biliyoni 3 buli lunaku, si buli wiiki, naye nga buli mwana ali mu UPE bamuteekamu emitwalo 2, tegiwera na mitwalo 2, tegiwera na mitwalo 2. Kati gwe kuba akafaananyi nti Museveni okuba obulungi ne famire ye gwe muwa omusolo omuwa biliyoni ezikulukiriza mu 3.